okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Tubaaniriza nnyo nateera mu puroguramu yaffe eŋŋanzi ensula ey'enkya ku 3ABN TV. nateera we tutuukidde ku makya ga leero kubanga tukuweereza. Twebaza ekisa kya Mukama ekitukuumye okuyita mu bulamu bwaffe bwonna nga tukyali balamu. Mikwano gyange abaagalwa, tuliwo lwa kwagala kwa Katonda, era bwe kutabeera kwagala kwe tetulina bwe tuyinza kubeerawo. Nateera ku makya ag'olunaku olwaleero tuzze tubeere nga tweyongerayo ate era okubanga tubeerawo mu bulamu buno Mukama bw'atuwadde nga tuweesa erinnya ly'ekitiibwa. Erinnya Ngonde Wilberforce, nzaaliwo okukuweereza mu puroguramu eno ensula ey'enkya. Nga tunatandika puroguramu yaffe, njagala tujjukire ebigambo by'omuweereza wa Mukama Pawulo bye yayogera mu kitabo eky'Abaruumi ensuula esooka olunyolo 17. Yatugamba nti omutuukirivu wa Mukama ajja kubeerangawo lwa kukkiriza. N'olwekyo olw'okubanga tuliwo leero, mikwano gyange, nze nina okukkiriza nti tuliwo olw'okukkiriza. Kale ffenna abaliwo olw'okukkiriza tujja kugattira wamu amaloboozi gaffe tutendereze Mukama n'oluyimba oluli ku namba 123 olutugamba nti olw'okukkiriza. Mukama abawo omukisa nga mutendereza. Kyaffe olunaku olwaleero, ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogw'omwenda 2024. Olina mukisa gwe okubanga otuuse ku lunaku luno nga tugenda kufuna ekyokuyiga kyaffe ku makya ga leero ekituumiddwa omutwe oguli mu kibuuzo. Kibuuza nti Yobu atiira bwereere Katonda. Kye kibuuzo kye tugenda okubanga twanukula olunaku olwaleero, naye nga tetunnaba kukyanukula katuweeyo okusaba. Katonda waffe omwagalwa, otuwadde omukisa ffe okuba abalamu. Tusaba nga twegayirira. Tugenda kuyiga ku kigambo eky'okukkiriza ate n'okukutya. Jangu otuyigirize ng'obugagga obw'ekisa kyo ebuli. Kwe kusaba kwaffe n'okwegayirira okuyita mu Yesu omulokozi waffe tusabye. Amiina, amiina. Nate era tugenda kubanga tuyiga ku ssomo erikwatagana n'omuddu wa Mukama ng'erinnya lye ye Yobu. Yobu ebyafaayo bye abasinga obungi tubimanyi bulungi, era buli muntu alina ebintu bingi eby'enjawulo by'agenda ng'ayigira ku muweereza wa Mukama ono erinnya lye Yobu. Naye ekibuuzo ekituweereddwa olwaleero kye kibuuzo ekisinza okukwata obulamu bwaffe okubanga twandibadde nga tukyetwalira mu bulamu bwaffe naffe okukyebuuza. Kale gwe obanga otya Katonda omutya lwa nsonga ki? Bayibuli bulijjo etuyigiriza okuyita mu kitabo kya Yobu n'etugamba lumu nga abaana ba Katonda bakuŋŋaanye ne Setaani yajjira mu masekati gaabwe. Mu kujja kwa Setaani Katonda kyava amubuuza nti Setaani ovaawa? Setaani naye n'ayanukula ekibuuzo nga bakimubuuzizza. N'amuddamu n'amugamba nti nva okutambulatambulako eruuyi n'eruuyi okwetooloola mu nsi. Katonda kyava amubuuza nti olozizzaako ku muddu wange Yobu? Setaani kyava atandika ogendo nga nnyonnyola ebyo ebiri wakati wa Katonda ate n'omuddu we Katonda gwe yali ayogerako erinnya lye ng'ayitibwa Yobu. Olwaleero kye tugenda okubeera nga tuyigako. Nja kusaba obikkulire wamu nange mu kitabo ekya Yobu ensuula esookerwako ddala. Olunyiriri tugenda kusoma olunyiriri olw'omwenda ate era awamu n'olunyiriri olw'okkumi. Bayibuli etugamba ebigambo bino. Awo Setaani n'addamu Mukama n'ayogera nti, Yobu atiira bwereere Katonda. Tomukomedde lukomera okumwetooloola ye n'ennyumba ye ne byonna by'alina enjuyi zonna. Owadde omukisa omulimu gw'engalo ze n'ebintu bye byaze mu nsi. Setaani bwe yali ng'ayanukula Katonda ebibuuzo Katonda bye yagendanga nga amubuuza,
Setaani yali akiraba muli nti Yobu obwesige bwe yali yeesiga Katonda tebwali bwa bwereere. Mu ngeri endala tuyinza okugamba nti okukkiriza kwa Yobu kwali kwesigamiziddwa ku ebyo ebintu Katonda bye yali amuwadde n'obukuumi Katonda bwe yali amuteeseeko. Ekintu ekyo simanyi ggwe okiraba otya? Okukkiriza kwo kwesigamidde ku ki? Setaani yeeyongerayo genda ng'ayogera ne Mukama ng'amugambira ddala nti okukkiriza kwa Yobu kwesigamira ddala ku ebyo bye yali alina. Oyinza okuba ng'okukkiriza kwo kulina kwe kwesigamidde. Kaakano Yobu kyava ayingira mu mbeera eno. Twagala okulaba okukkiriza kwa Yobu kukkiriza kika ki? Tulaba nti ensonga eri mu kitabo kya Yobu ti nsonga ya kunyumyamu bunyumya wakati wa Katonda ate ne Setaani, naye eri nsonga ey'ekigambo ekiyitibwa okukkiriza. Tukimanyi bulungi nti ensi ejjudde abakkiriza bangi, mulimu abalala nga tukkiririza mu Katonda, ekitiibwa n'ettendo bimuddira olw'ekyo. Ne mubeeramu abalala nga bakkiririza mu bantu bannaabwe. Ne mubeeramu abalala nga bakkiririza mu bintu bye bafunye. Naye ate ekikwatagana ku Yobu, Setaani naye yali akitegeerera ddala nti yo okukkiriza kwe yali ayogera ng'akakasa nti Yobu yali alina okukkiriza. Ekyokubiri atulaga nti naye ate okukkiriza kwa Yobu tekwali okukkiriza okwa bulijjo. Okukkiriza kwe Setaani agamba nti tewayinza kubeerawo okukkiriza kwa mazima kwennyini mu bulamu bwa Yobu. Era ebintu byali bya mirundi ebiri Setaani bye yali yeesigamyeko. Ekisookera ddala agamba nti tewayinza kubeerawo okukkiriza kwa namaddala mu bulamu bw'omuntu. Ekyokubiri mu njogera ye alaga nti tewayinza kubeerawo okukkiriza okuggyako nga kulina bye kufunamu. Bulijjo tuzze nga tulaba ebintu eby'engeri eyo. Omuntu n'abeerawo n'akola ekintu nga naye akikola olw'okuba nga akifunamu. Yeyo embeera ebeerawo mu bulamu bwaffe. Gwe embeera eyo ogiraba otya? Okukkiriza kwo eri Katonda kwesigamiddwa ku ki? Olinako weesigamizza okukkiriza kwo? Oba olina okukkiriza okw'amazima okutalina kwe kwesigamye? Mulimu omuntu akkiriza olw'okubanga abalina kye bamukoledde, ekyo ne kimuleetera okukkiriza. Ne mubeeramu omuntu akkiriza olw'okubanga ategedde kyakkiriza. Awo waliwo olutalo Setaani lwaleetera ddala mu kakunyizo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, era ng'eyo embeera gye tusisinkana. Okukkiriza kwo kwesigamye. Setaani endowooza eyo akyayongera okugenda ng'agisiga mu bulamu bw'abantu ab'enjawulo, era ng'abalagira ddala nti tekisobokerako ddala omuntu okubeera n'okukkiriza okuggyako ng'alina kwakwesigamiza. Ekibuuzo mukwano gwange njagala okukiddamu omulundi omulala. Okukkiriza kwo kusinziira ku ki? Kusinziira ku bintu by'olina? Kisinziira ku mirembe gy'ofunye? Kisinziira ku kitiibwa ky'olina? Kisinziira ku kifo kikuweereddwa mu kkanisa? Kisinziira ku ki? Bayibuli etulaga nti ye Setaani mu kulaba kwe yali alabira ddala nga Yobu newankubadde nga yali akoze ekintu kyonna mu bulamu bwe, ng'era Setaani akimanyi bulungi nti Yobu yali yeesiga Katonda. Atulaga n'atugamba nti omusajja ono yali atya Katonda olw'okubanga okukkiriza kwe ye Yobu yali ayina waakufuniramu. Tujja kweyongera nga twetegereza. Mu kunyumya kuno Katonda kwe yali alina ne Yobu ne Setaani, Setaani kyava avaayo n'endowooza n'awa Katonda endowooza. Era bw'atyo Katonda endowooza n'agigula. Endowooza eyo yali ki? Setaani agamba Katonda n'amugamba nti Mukama, omusajja oyo muggyeeko olukomera olwo lw'omuteeseeko lwonna, nange ngendeko nnyingireko mu bulamu bwe. Oyinza okuba ng'olina emirembe leero olw'okubanga Katonda akuteeseeko olukomera era Setaani takyasobola kuyingira. Naye ate Setaani aleeta endowooza n'amalirira agambe Katonda nti nedda, Wilberforce oyo muggyeeko olukomera nnyingireko mu bulamu bwe. Mukwano gwange, nga bwe tulabye nti tubeera balamu lwa kukkiriza, Setaani ayagalidde ddala okumanya okukkiriza kwaffe kwesigamidde ku ki?
era akimanyi bulungi nti n'obukuumi bwa Katonda tubulina. Era ne Mukama kyava awaayo Yobu mu mikono gya Setaani abeere ng'agezesebwa mu kugezesebwa okwo. Mikwano gyange, emirundi egimu okugezesebwa okujja mu bulamu bwaffe tekujja olw'okuba nga twasobezza, naye kujja olw'okuba nga okukkiriza kwaffe kikugwanidde okutuukirizibwa mu maaso ga Mukama waffe. Ekyo mbeera nkyebaliza Mukama. Era okukkiriza kwaffe kutuukirizibwa mu maaso ga Mukama, okwo kwe kukkiriza Katonda kwennyini kwayagala nga tekulina we kwesigamye. Kaakati njagala tugerangeranye embeera ey'omwami ono Yobu gye yayitamu olwa Setaani okusaba. Nenzijukira ebigambo bya Mukama waffe bye yagamba Peetero mu kitabo kya Luuka ensuula ya 22 olunyiriri olwa 32 we yayogera nabo n'abagamba nti laba Setaani yeggayiridde okubaweewa mmwe ng'eŋŋaano. Setaani yeggayirira Mukama ng'ayagala okugezesaako obulamu bwo, ayagala okukuweewamuko alabe ggwe ozitowa buzito ki obw'okukkiriza. Ekibuuzo, singa Setaani aba aweereddwa obuyinza okuyingirako mu bulamu bwo, akole omulimu ogw'okukuweewa nga Mukama waffe we yayogera ne Peetero n'amugamba nti laba Setaani yeggayiridde okubaweewa ng'eŋŋaano, oyinza okuyimirira nga Setaani amaliridde okukuweewa. Mikwano gyange abaagalwa, olwo olutalo lwe tulwana lwa kukkiriza, kubanga Setaani yeggayiridde Katonda ng'ayagala okutuweewa, era nga bwe yakola ku mulundi ogwa Yobu, ate ne Yesu Kristo bwe yakiraba n'alagiriza n'abayigirizwa be n'abagamba nti Setaani tajja kulema kukikola. Mikwano gyange abaagalwa, okukkiriza kwaffe kubeera nga kwa mazima kugenda kutuukirizibwa mu Mukama waffe. Ekyo nze mba nkikubira amiina. Kyava atuwa ebintu eby'enjawulo Setaani bye yatandiikirako, kuba bye yali alowooza nti okukkiriza okwa Yobu kwali kwesigamira ku bintu. Bayibuli etulaga ekyatuukawo mu bulamu bwa Yobu. Yobu teyali muntu wa wansi, kuba Bayibuli etulaga nti abaana be nga buli lunaku baali bakola embaga mu nju ey'omwana ow'obulenzi. Ku baana be yali nabo ab'obulenzi bonna, nga leero bwe bava mu y'omwana ono bagenda mu y'omulala ne bakola embaga. Ekijjulo ne kibeera ky'amaanyi, ate enkya ne bagenda ne bakola embaga mu nju ey'omwana omulala. Bwe batyo bwe baali batambuza obulamu bwabwe. Kati obwo obulamu obukola embaga okuva ku lunaku okutuusa ku lunaku, Yobu teyali muntu wa wansi. Setaani kyava agamba kati kansookere ddala ku kino eby'obugagga ebimwesiguza. Ekibuuzo, singa Setaani aba atandiikidde ku by'obugagga by'ofunye, akasente ke wakoze mu wiiki eyo yonna lusi n'okakola ne ku Ssabbiiti kaaba atandiikirako okugyawo n'ebyobugagga by'okoleredde obulamu bwo bwonna, onaasigala ng'okyali mwesigwa. Kirowoozeeko. Ate ekyo tekyamumalira ku lw'okubanga ekyo tekyawangula bulamu bwa Yobu. Kyava avaayo n'atulaga n'agamba nti naye ate era ne mu ekyo newankubadde nga yali akikoze, Yobu yasigala ng'akyali mugumu. Mukadde ke kamu Setaani n'agamba nedda, kankwateko ku baana be tulabe ye Yobu anaabeera mu bulamu ki. Mikwano gyange abaagalwa, Yobu kyakuyiga ky'amaanyi eri olugendo lwaffe olw'okukkiriza. Newankubadde nga Setaani yali amaze okusaanyaawo abaana mu mbeera gye yabasangamu nga bali mu mbaga, Yobu teyafuna kubuusabuusa mu kukola kwa Mukama. Ekibuuzo, singa bukya leero nga bwe bukedde ng'oli mulamu, naye ate Mukama n'agenda okwetoolooza enjuba bw'etyo okugwa, nga Setaani bwe yeegayirira okukuweewa ng'akoze omulimu ogw'okukuweewa ng'ayita mu baana bo, onaasigala ng'oli mugumu? Kirowoozeeko. Ate era mu mbeera eyo ekyo tekyamala. Nate era Setaani n'alaba nga Yobu ekyo tekimukutteeko, n'atuukira ddala ku ddaala ery'okukosa obulamu bwe bwennyini. Mikwano gyange abaagalwa, abantu bangi basobola okugumiikiriza ebintu byonna, naye bwe batandika okufuna ebirogologo mu bulamu bwabwe. Omuntu omu ayinza okufuna olusolo n'atambula okuva mu ddwaliro okugenda mu ddwaliro eddala ng'anoonya eddagala abasawo basobole okumuyamba. Naye Yobu
mu mbeera gye yali atuuseemu bayibuli etulaga nti newankubadde nga yali atuuse mu mbeera eyo teyamumalaamu maanyi. Bayibuli kyeva etugamba mu Lunnyo olw'omwenda mu kitabo kya Yobu batulaze ebigambo ebyatuukawo mu bulamu obw'omusajja ono Yobu. Era mu mbeera ezo zonna bye tujja nga tuyiga ensuula ey'okubiri mu kitabo kya Yobu olunyiriri olw'omwenda we tugenda okusoma, bayibuli etuwaayo ate ekikemo Setaani kye yalaba nga kye kigenda okuwangula Yobu. Setaani kyava akyusaamu enkola ey'ebintu. Mikwano gyange, Setaani alina sitayiro nnyingi, obukodyo alina bungi obw'okutulemeesa mu lugendo luno. Era bw'aba akuweewa tajja kuweewa mulundi gumu, ajja kukikola neera okutuusa lw'oliwangula. Y'ensonga ku lwaki Mukama waffe weli ayogera eri ekkanisa ey'Esumuna yagigamba nti beeranga mwesigwa okutuusa okufa. Wano Yobu yali tannafa, era ebigambo ebyo byali mu mutima gwe nga bikolera ddala mu mutima gwe, ng'alina okubeera omwesigwa newankubadde ng'atuuse ku ddaala ery'okufa. Bayibuli etugamba mu kitabo kya Yobu ensuula ey'okubiri olunnyo olw'omwenda agamba nti awo omukazi we n'amugamba nti okyanywezezza obutayonoona bwo, weegaane Katonda ofe. Ekyo nno kimalamu amaanyi. Omuntu olwaleero nga batukuba ebirayiro n'ogamba nti mu bulungi ne mu bubi abantu ekkanisa yonna neddamu nti amiina, ate ng'akyogera musanyufu, agenda okumaliriza oluvannyuma lwa bino byonna ng'ate ye omukazi ebintu abivuddemu. Mu nsuula eno ey'okubiri bayibuli etukubira ebifaananyi bya mirundi ebiri eby'okukkiriza bye njagala tutunulireko ddala mu bwangu ddala. Omukyala ono mukyala wa Yobu yalina okukkiriza okukwenga kwa njawulo, ate ne Yobu n'abeera n'okukkiriza okukwe nga kwa njawulo. Ekibuuzo, musajja gwe akedde ku makya okubeera nga ogoberera awamu naffe mu kuyiga kwaffe ku 3ABN TV, ne mukyalawo nga bwe muli okyali mu kukkiriza kwe kumu ne mukyalawo? Ekyo kyebalize Mukama akibeera nga bwe kityo bwe kiri. Yobu newankubadde ng'eno embeera gye yali atuuseemu bayibuli emaze okutugamba nti ye mukyala we yali atuuse ku ddaala eribeera ng'okukkiriza kwe kukyuseeko okuva ku kukkiriza kwa Yobu. Kaakati ekibuuzo ekirala, muli mu maka omwami n'omukyala, okukkiriza kwe okuteeka ku minzaani mukyala gwe, okukkiriza kwe kufaanana kutya? Kufaanana ng'okw'omukyala wa Yobu. Mwami gwe okukkiriza kwe kufaanana kutya? Kufaanana nga okw'omukyala ono mukyala wa Yobu. Kisobokera ddala ffenna okubeera n'okukkiriza ng'okwa mukyala wa Yobu singa tubeera nga tuli ku kiri Setaani kye yagamba Mukama, nga yalina okukkiriza nti Yobu akkiriza Mukama olw'ebyo Katonda by'amukoledde. Singa oba okkiriza Mukama ku lw'ebyo ebirungi byakukoledde byokka, okukkiriza kwo tekuliiko na njawulo n'okukkiriza okw'omukyala ono mukyala wa Yobu, newankubadde ng'ekirayiro wakikola. Y'ensonga lwaki tuyitibwa, mikwano gyange, tumanye okukkiriza kwaffe kuli mu ddaala ki mu kiseera kino kye tulimu. Naye ate era mu bwangu ddala bayibuli netuwa okukkiriza okw'omulundi ogwokubiri. Tulabye ng'okukkiriza okwa mukyala wa Yobu kwalina bye kwali kunoonya. Kati katulabe ate okukkiriza okw'omulundi ogwokubiri. Bayibuli etugamba mu Lunnyo olw'ekkumi, tukyali mu nsuula ey'okubiri y'ekitabo kya Yobu Olunnyo olw'ekkumi, bayibuli egamba nti naye n'amugamba nti oyogera ng'omu ku bakazi abasirusiru bwe boogera. Owa tunaaweebwanga birungi mu maaso, tunaaweebwanga birungi mu mukono gwa Katonda ne tutaweebwa bibi? Mu ebyo byonna Yobu teyayonoona na mimwa gye. Mikwano gyange abaagalwa, omusajja ono alina ekintu kye yajjayo n'ayogera n'akakalisa ddala nti omuntu alina okukkiriza ng'okwa mukyala we agambye nti oyo ayogera ng'omu ku bakazi abasirusiru. Mikwano gyange, buli we tubeera n'okukkiriza okw'engeri ng'eya mukyala ya Yobu, Yobu
akimanyi bulungi era naffe kitugwanidde tukimanye nti tubeera twogera nga basirusiru. Buli lw'obeera n'endowooza nti tugenda kuweebwanga birungi byerere mu maaso ga Mukama, oba olina endowooza ey'omuntu omusirusiru, ekyo tekitaliza oba oli ku ddaala ki ery'obukristaayo. Okukkiriza Yobu kwamanya okw'amazima, okukkiriza okutuufu okutaliiko bwe kwesigamizibwa kulaga nti tuweebwa ebirungi n'ebibi okuva mu mukono gwa Mukama. Mukama akuwa omukisa gwasisinkanya okukkiriza okw'engeri eyo mu kugezesebwako ng'okuyiseemu ate n'otuukira ddala mu kuwangula. Twebaza Mukama olw'okukkiriza okwo okw'emirundi ebiri. Kati njagala kukubuuza, okkirizanga omugezigezi oba okkirizanga musirusiru? Kankitereeze mu bwangu ddala. Okkirizanga mukyala wa Yobu oba okkirizanga Yobu? Weeroboza obulamu olyoke obeere ng'omulamu gwe n'ezzadde lyo. Katulabe okukkiriza okw'amazima kwesigamizibwa ku ki, ate okukkiriza okulina bye kunoonya, okukkiriza okulina we kufuniramu kwesigamizibwa ku ki. Katutandikire ku kukkiriza okulina we kwesigamizibwa, okukkiriza okw'obulimba, okukkiriza okutali kwa mazima. Okusinziira ku mwami ono Yobu atulaga nti okukkiriza okutali kwa mazima kwesigamizibwa ku kuweebwa birungi byereere mu maaso ga Mukama, awo waliwo akabi. Okukkiriza ekubeera nga kwesigamizibwa ku mbeera ey'akakeeka nga tewali kutegana kwonna, eyo oli mu kukkiriza okw'akabi. Yobu kyali mu kutulaga. Ekyokubiri atugamba nti okukkiriza kuno okulina bye kwenooneza kubeerawo nga kwesigamiziddwa ku by'obugagga. Ekyokusatu, okukkiriza kuno okulina we kwesigamizibwa ku bukuumi. Tulina abakristaayo bangi nga beesigamizibwa ku bukuumi bwa gavumenti era ng'atya n'okukola ekimugwanidde okukola. Yeesigamidde ku bukuumi obwa Mukama we, atya okukola ekituufu, atya n'okukola sabbiiti mu butuufu bwayo olw'okubanga Mukama we agenda kumugoba. Mukwano gwange, okukkiriza okwo Yobu yakuyita okukkiriza okw'abasirusiru. Nsaba Mukama akuyambe ove mu kukkiriza okw'abasirusiru, era nsaba Mukama nnyambe nve mu kukkiriza okw'abasirusiru. N'atuwa okukkiriza okw'omulundi ogwokubiri, n'atugamba nti okukkiriza kuno kubeerawo mu bulungi ne mu bubi, ate ne kubeerawo mu kubonaabona, ne kubeerawo mu buzibu. Mikwano gyange, okwo kwe kukkiriza Yobu kwe yali alina. Waali otuuseeko mu mbeera eyo okugezesebwa? Okukkiriza ako kwali mu mbeera ki? Mikwano gyange, nga tumaliriza ekyokuyinga kyaffe ekyaleero, katuyigire ku musajja wa Mukama erinnya lye Moses mu kitabo eky'Abaebbulaniya ensuula ey'e11. Mu nsuula eno ey'e11 batulaga ekifaananyi eky'abantu ab'enjawulo abalwanye olugendo luno lwe tulwana olw'okukkiriza. Era nkimanyi bulungi nti naawe oli omu ku abo abasobola okulwana mu lugendo luno olw'okukkiriza ate n'oluwangula. Okukkiriza kuno tukulwana singa abantu, naye tukulwana olw'okusaasira kwa Katonda. Oluyimba lwaffe lwatugambye nti olw'okukkiriza nnyinza okulaba ggwe omulokozi wange. Mikwano gyange, tukisobola, naye tetukisobola ku bwaffe, tukisobola ku lwakukkiriza. Bayibuli etugamba, Abaebbulaniya ensuula ya 11 olunyiriri olw'amakumi 27. Abaebbulaniya ensuula 11 olunyiriri lwa 17. Bayibuli etugamba nti olw'okukkiriza n'aleka Misiri nga tatya busungu bwa kabaka, kubanga yagumikkiriza n'alaba oyo atalabika. Mikwano gyange, Yobu bwe yali atambula okufuluma mu nsi ey'e Misiri, mu lubiri olwa Falaawo mwe yali akulidde, eyali atwalibwa ng'omwana wa kabaka, yatambula n'agenda nga talina kyatidde yadde n'akatono. Bimeka by'otidde mukwano gwange? Bayibuli etugamba nti gwe oyinza okukikola si mu maanyi go, naye osobola kukikola ku lwakukkiriza.
era nga Musa bwe yakikola n'atambula n'agamba bino yadde mbadde mbirimu ebyobugagga bibadde biri wano mbadde ndi mu mbeera ennungi naye kingwanidde kati okugenda olw'okukkiriza. Naye yagenda kukola ki? Bayibuli etugambye nti kubanga yagumiikiriza n'alaba oyo atalabika. Mikwano gyange bwe tunaabanga tutambula olw'okukkiriza tujja kusobola okugumiikiriza bwe tutyo bwe tunaalaba oyo atalabika. Nsaba Mukama akuyambe era nange nsaba Mukama nnyambe era naawe saba Mukama akuyambe era ffenna atuyambire wamu tusobole okubeera n'okukkiriza okutuufu okutalinawe kwesigamye mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Mukama abampeera omukisa. Katowombeke tuweeyo okusaba. Kitaffe omwagalwa, tukiyize nti kitugwanidde okubeera n'okukkiriza okutalinawe kwesigamye, okukkiriza okutuufu era okw'amazima. Kuli kusaba kwaffe na kwegayirira kuba tukimanyi nti gwe wekka asobola okutuyamba okutukulembera mu lugendo luno olw'okukkiriza. Leka ekyo kituukirizibwe mu bulamu bwaffe okuyita mu kisa kyo ekiri mu mwana wa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.